Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Njagala kukakasa nti tolwana nange, olwana ne Katonda wange. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Omulabi waffe omulungi nkulamusizza mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Nze Ddembe Herbert Ssekanyumiza. Eno ye program Julira Mukama wano ku Avento Media ne 3ABN TV. Munnaffe afunye omukisa ogw'okubanga otwota obuliro si nsonga wawo osinziira tukwaniriza nate. Era njagala okwanjulira omugenyi waffe mu studio nga ye Mukadde Kalule. Omusajja enjasabiggo Mukama Katonda gwakozesezza ebyamaanyi. Ekyasinga okunkwata omubabiro mu testimony eyaggwa nti emyaka 12 omwana wo owokubiri wagaana okumukubayo akayiso konna. Teyalina na nsonga yonna emukubya mpiso. Ate nga kwe kuyitibwa kwaffe abakristaayo okubeera nga twewala nnyo amadagalo b'enkola ey'ensi ey'okubeera nga tujjanjaba abantu baffe, wabula tutambulire nnyo ku kujjanjaba okw'ebintu eby'obutonde Katonda byatuwadde obuwa, ate nga byangu nnyo ze tuyita simple natural remedies, ate naddala nga tukozesa abasawo 8 kye tuyita new start: nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, fresh air, enough rest, ate ne tubeera ne trust in God. Anyway, ebyo tujja kubyogerako, naye nga ekyo kyankuba nnyo nentegeera nti no mu butuufu ekyawandiikibwa mu Zabbuli eya 34 ekigamba test and see that God is faithful. Nti tulegeko tukakase nti nno Mukama Katonda mwesigwa. Singa tukkiriza ne tukola Mukama Katonda kyatugambye, tugenda kwesanga nga obulamu butwanguyira nnyo. Bwe nkubuuza omwana oyo afaanana atya oba ali atya mu bulamu bwe obwa bulijjo, era alabika si wa bulijjo, wanjawulo, kubanga ogezezzaako okumukuliza mu kwagala kwa Katonda. Anyway, walina okusomozebwa kungi nnyo naddala mu nsonga ez'okuzaala abaana nga bwe watugamba. Watukomera ku mwana owokubiri. Olwaleero tugenda kutandikiraawo tweyongere okulanda emboozi ey'okujulira Mukama. Tetwagala kugirwisaayo butereevu. Katutandike waayo okulamusa n'okusaba program eggule mu butongole. Abaagalwa abawuliriza ba program 3ABN tuli ku Avento production. Njagala okwebaza Mukama olw'omukisa guno. Katonda weewaawo ebbanga lingi nnyo ery'emabega abakristaayo twalina obuzibu nga ffe tetulina TV, tetulina radio, mwatukola bulungi. Agulumizibwe Yesu Erinnya lya Kristo Mukama waffe lyebazibwe. Amiina. Katusabe. Tukwebaza mukwano gwaffe. Tumanyi nga wooli wateekateeka olunaku luno omuddu wo ndyoke njogere ku bikulu by'okoze eri obulamu bwange n'ennyumba yange. Weewaawo. Mukama, kuno kwebaza kwange gy'oli ate n'eri abalala bangi abanfaanana abalina okwebaza kufaanana bwe kuti. Okukkirize Mukama tuweebwe omukisa kuyita mu Yesu Kristo mulokozi waffe. Amiina. Amiina. Agulumizibwe Yesu Kristo. Sebo akazindaalo tukakukwasizza. Wali ng'okyatulambululira omwana n'azaalibwa. Omwana yazaalibwa. Wasaba n'okusiiba n'osiiba paka essaala zo bwe zaayanukulwa. Ewiiki 3 nga nze sizzeemu kusaba kwa kuzaala nga bwe nali nsaba mukyala wange olw'embeera gye yali ayitamu. Nali neebaza olw'omwana azaaliddwa. Amiina. Wamulaba nga azaaliddwa nga tannaba nakufuluma. Nava mu kusaba kuli okw'okusiiba
nga ntowolokose ng'okkiriza nti essaala nga eyanokoddwa sikyalina bulumi amiina nga sikyalina kutya amiina ntandika okwebaza era ewiiki zaayita kwezi 3 omwana ne bamuzaala agulumizibwa nokubadde Yesu kaali katono naye setaani mubi kubanga omwana ono y'omu ku baana Katonda baakoledde ebikulu ebisinga ebikulu mu nsi mu bulamu bwe n'alabako naye ate ye mwana akyasinga okukola obubi mu maaso ga Katonda ekyo kyewuunyisa kubanga newankubadde nga namuteekateeka mu ngeri ey'ekkanisa abaana bange basomedde mu masomero nfubye mu bwavu bwange n'embeera zange nga bwendi ne basomera mu masomero g'ekkanisa amiina okutuuka lwe bamazeeko agulumizibwe Yesu naye omwana ono abeera mu kkanisa n'ayenda ku bawala ate nga bakkanisa kai ne bafuna embuto nga bakkanisa n'akola buli kimu nga kya mu kkanisa ekyo kiruma omuzadde owa buli kika kubanga bagwagwawaza n'abamugwagwawaza bona baaki bakkanisa kaakati naye kyoyinza okugamba Katonda nti kubanga yagamba nti mubireke bikulire wamu okusaba asaba naye asaba atakola ki atakyuka naye olunaku lumu njozi mu 2019 yali akyakolera wano ewange abaddayo ewaabwe ennaku ezo zaali nnaku nga bakwata abantu nga bwe babatemako emitwe nga babatta waliwo be batta Luweero waliwo be battira Emukono baali babiri waliwo abaana be battira Kawempe waliwo baali bangi nnyo akawende ako kaali ka myezi nga 6 waliwo be battira ku Lwentebe nga batta bakazi baaliyo banga 9 babatta waliwo ekibinja ekitta kati kwolwo baamukwata bwe bamukwata mukyala we atukubira wano ssaawa 2 abaana balina bayigiriza omusajja tayingira kiro waka kuba okibalaze mu bikolwa kati mukyala we akuba ssaawa 2 taata ebbanga lino lyonna omuntu ono tannaba kutuuka konse tannatuuka lwaki okuba ku simu nga teriiko tuba twebase muno ssaawa 7 gwa kiro dakika bazalinga 17 nga akasimu nagenda okulaba nga simu ye yeekuba ate mwagikubyeko dda nga teriiko ng'oli agamba nti eno esimu ogimanyi konze ani ggwe akutte esimu ani akuba ti ono tugenda kumutta ninzira engulu konze akoze eki nali ndowooza mukyala wange yeebase kumbe naye akoze eki awulira oli esimu n'agijja kutugenda ogikubako nga kweri ne mugamba wange kati obuzibu bukoze butya butusindize ku mavivi nga tutanula kusaba tyo omwana omuwala nga tumukubira nga tumugamba jjangu ngajja nga tumala okubitegeera nti bawe bamukoze batya bamukutte oba bamuwambye olwo ye yapapye akubidde abeewaabwe taata amukubidde senga amukubidde ani amukubidde nze Kalule nagaana okubira yadde mmange kubanga mmange twaddiŋŋana simu n'ogiwulugumya mu ggulu mama wange twaddiŋŋana we tuddiŋŋanira gwali mwaka gwa 2004 kuddiŋŋana ne maama 2004 nagenda n'endwala obulwadde bwali bwakabi kati bwe ndwala ekyana kyange ekito last born abaana bange bonna mukyala wange tabadde musituzi w'abaana nze nsitula abaana atugenda ku kanisa mbeera awaka mbeera n'abaana bange kati bwe ndwala kyaleetera omulenzi ono okuwulira obubi naye n'alwala
bwe tugenda mu ddwaliro okunteeka mu ddwaliro omusawo amuzuula nga naye mulwadde nnyo n'atuwa ekitanda bameka 2 kati omukyala wange tulina abaana tayinza baleka waka mu ggwatiro gye batuwadde ekitanda kati atuwadde akasenge mulimu ekitanda eky'omwana n'ekyange era ecupa ey'omwana bwe gwako nze ngenda nenjijjako kakati tuli awo nyazaala wange ye ajja ku makya n'atuleetera ebyokulya kubanga asuula kireka ffe tuli bweyogerere mu ggwatiro kakati nyazaala wange agenda okuŋŋamba naye mwana wange ŋŋende ŋŋambeko Naalongo nti oli wano oli mulwadde ne mugamba maama nkwebaza weebale otukoledde bingi naye bw'oba ng'otendewereddwa Naalongo tomugamba muleke okujjako bwe mba nfudde awo osobola okumutegeeza kubanga avunaanyizibwa otyo kakati maama oba ate ayabuulira kaani oyo n'agenda abibuulira Naalongo n'amugamba nti omwana okutuuka ku kino oli mukazi mu kikaaki awo wavanze okuddeŋŋana n'ennyabo otyo otyo kakati awo era yajja oluvannyuma n'aŋŋamba mwana gwe nonkyawo okutuuka ku ekyo nga wali tokikolangako kiki kye nakola ekibi okutuuka ku ekyo nga bulijjo ojja n'oŋŋamba naye n'otuuka ku kufa n'otonyega ne mugamba nti maama wankyawa buli lwenkubuulira onkolimira n'aŋŋamba mwana wange byaggwa gwe gwe nnina amiina naye kaakati wano saabuulira n'omu twabeera mu nnyumba wano ne tusaba bukedde ne tusaba akawunge paka lubwaziba ne mukazi wange mukomwana waali awo omugamba nywa ku caayi ow'amata akaawa n'omukalu akaawa omuli sukali akaawa nono akaawa emmere ekaawa buli kimu kikaawa tumuzaamu amaanyi tumugumya naye nga naffe tetugumye naye nga tusaba Katonda ataase omulenzi oyo aleme okufa amutukomerezeewo amiina taata wa muwala wa mukamwana ajja atugamba ssebo musumba yesi mwadiveni tetusobola kusigala mbuno musaba tugende ku poliisi konzi tewali buzibu tugenze ku poliisi y'ekira abapoliisi b'ekira no batujjako ne ssente nti zakkebera ani ono gundi masimu tebaatuwa ripooti ziba zigenze naye ab'ekira we wali wa poliisi eyagamba nti ate abooluganda baleke kuteekamu nnyo kajanja balowooza be bakutte bangi nnyo kaakati mu ekyo agenda okutuwaliriza tugende ku TV gye bayita bukedde bwe tutuuka ku TV nga tubabuulira twalina akapapula akamyufu ke bawandiiseeko ennamba aka poliisi y'ekira nga ababukedde batugamba nti bassebo temulowooza nti nno mmwe mwekka mmwe bwe bakutte naye ffe wano tulanga omuntu nga poliisi etukkiriza okukola ki okumulanga konza akapapula kano mukalaki poliisi yeyakampadde ne batugamba nti ako tekalanga wano muntu bamaze okutusaba akakadde ka ssente akalanga ekirango ng'akakadde tukalina kubanga mu butuufu ne bwe bandibadde batusabye obukadde 4 taata w'omuwala yali alina ssente nange kennyini nga nina essebo nga tusobola okulanga omulenzi naye basabye ekirango kimu kakadde tugamba nti katutandike n'ebirango 2 batusaba ebbaluwa tetugirina naye ng'ate akapapula ka poliisi tukakola ki mukalina ne batugamba muddeyo ku poliisi ebawa olupapula olulanga poliisi y'ekira yatuma olupapula olulanga omulenzi ng'omulenzi bamukutte alo nakomawo wano n'omusajja mukulu oli ng'akitegedde nti Katonda owaffe tebamuyamba akola
naye nga Katonda byakola birabikako tewali wabiraba kubanga twakatandikira kusaba omulenzi tannakola ki tannalabika okujjawo n'okukkiriza anti bagamba nti faith comes nedda agamba nti no faith is the substance of the things hoped for and the evidence of things not seen owulidde sebo twabeerawo wano omusajja mukulu n'alaba nga bimutabudde n'alinnya n'addayo ewuwe ffe ne tusula ne tugenda nga tusaba ne tusiiba nga tusaba kaakati olunaku olwokusatu nga luweddeko omuntu akuba essimu ku ssimu yeetya emu ate nga mukazi leero si musajja n'agamba ssebo okutuusa leero ng'ono omuntu tetunnaba mutta kubidde kutegeeza tugenda kumutta olwaleero oyo yankyusa timing notegeera nti kati ono muwambe nendagira bateekeko TV otyo nenkyusa okusaba njogera ku bunnanfuusi bw'abakristaayo ensebo nenkyusa okusaba nensaba Katonda omulambo gw'omwana wange gwo gulabike nemu okukema gombe nga simanyi oba yafa oba tafa kai abadde asaba okukomyawo omulenzi kakati osaba mulambo saba mulambo otyo omuwala bye yalowooza saabirowooza kuba saabimanya naye nange saamanya kyabaawo nensaba omulambo mu kusaba kwange akawungeeza ako nembaga muteekeko TV tulabe omulambo gye guli tuba tuli wano ku mawulire ag'ennya omuvubuka wa local defense yayingira mu local defense edda nakati akyakola mu abo abapoliisi bamuyita mivule kyava gyakonkona ku luggi n'agamba musumba konze wangi wabulwa omwana konze mumuzudde omulambo guli luddawa n'agamba si mufu konze erinnya lya mukama waffe lyebazibwa amiina kyava ŋŋamba nti muleete engoye ze konze omulambo bakugambye guli luddawa ti si mufu ne bintabula ono mukazi we kumbe engoye azirina mu keesi ye yali yayimuse edda n'engoye ze munange nga tufuluma bweru nga nfulumya mmotoka mu geeti nga mubuuza nti mawulire kigooleese nga nti omwana w'omulamu poliisi emulina nga tuvuga kugenda poliisi gye mwana gyali tugenda okutuukayo nga bamututte mu ddwaliro ate wa eddwaliro liri bwate eyo naye bamulonze wa poliisi emufunye etya otyo waliwo omugga oguyiringita amazzi oba ogw'amazzi omugga ogutambula kati baleeta omuntu oyo nga bamuggyemu engoye zonna bamusibye soltepu emimwa bamusibye soltepu emikono bamusibye soltepu amagulu bakoze akanywa akali awo ne basuula mu mazzi kati ne batwala okusuula mu mazzi naye mu kusuula mu mazzi emmotoka we yali eyimiridde waggulu ku lusozi waliwo yali ajja atambula nga bano tebakola ki tebamulabye kati abaana atera okutuuka bo ne basimbula ne bagenda kati oyo yeyeebuuza emmotoka eno ebadde eyimiridde wano lwaki kolawo ki oyo yagezaako okuwuliriza n'awulira ekiri eri munda mu mazzi ye kyava alowooza nti oba oli awo bano bava kutta wa boodabooda ate naye wa boodabooda akakanyambe kyava akuba essimu akubira ababoodabooda otyo ababoodabooda be bajja ne bajjayo n'omuntu ng'amazzi tegannaba kumutwala tannafa
kwegamba omulabe Sitaani yali amaliriridde okumujja actually Sitaani ye yamutta obuteteekako musango bava bamukwata nga bwafaanana ne bamutwala ku poliisi n'eryoka emutwala mu ddwaliro. Amiina. Era bwe tutuukawo ku olwo ne batugamba nti abantu bano abatta abantu bano nti batera obbakuba obutwa. Ne batuwa ebbaluwa bagamba musooke mukebereko. Era ebbaluwa kasita bampa ebbaluwa ya poliisi nange ne mutwalirawo ne tugenda era oluvannyuma ebbaluwa yavaayo nga sitiru yalina obutwa mu baali bamukubye obutwa mu bulamu bwe. Ebbaluwa tugirina. Naye Mukama n'ajjanjaba omuntu oyo n'awona. Mukama n'ajja omuntu oyo mu mimwa gya Setaani. Naye bwe twali tumubuuza ebyo byabaawo bitya n'agamba nti bali baayimiriza emmotoka ne bamugamba ssebo twagala tulagirirako. Kati we yasembera ku mmotoka okubalagirirako naggwamu amaanyi. Ne bamukwata ne bamutwala mu mmotoka yaabwe. Kati bw'atuuka eri gaali maka manene nga galimu n'abawamba abalala baki bangi. Naye bajjanga buzine baga nti gwe naawe mmwe enkya mmwe tugenda kubatta mukiwulidde nti ye nga babalekawo nga bakaaba. Era enkya bwe bwatuukanga nga bajjamu oyo n'oli nga bagenda babatta. Kati naye bwe batyo bamugaa gwe naawe tunaabatta nkya. Kati yali ali awo nga batuuse nga bamukwata nga bamugjamu ngoye ze nga bamusiba soloteepu nga bamuteeka mu mmotoka teri mu mitto nga balyoka bamuvuga okugenda okukakkana. Yalaba bayimiridde bamugjayo bamusuula mu mazzi kugenda. Naye bw'otunuulira sitole y'omwana oyo Katonda byamukoledde n'atatya Katonda kyewuunyisa. Era njagala okubategeeza eri abakristaayo bangi abalina ebintu bye bayitamu. Naye ebyo bulamu obutateekeddwa kutulumya nnyo bwe tusigala nga tutunuulidde ani? Katonda. Tunuulidde Katonda. Waliwo kyendowooza nti ffe tuli bantu. Naye singa omwana ono aba asobodde okulaba ebigambo bye ffe tuli bantu byandimuyambye okwekuba mu mutima gwe. Anti kyengezaako okunnyonnyola kino nti gwe tosobola na kulaba ki Katonda ky'alaba okuggyako ng'akuwadde ekitangaala ekyo. Ekitangaala Katonda kyatuwa kyokka kye kituleetera okuva mu mbeera eno gye tuyita darkness. Omanyi when darkness is cast upon someone tasobola kulaba kukola kwa Katonda. Ekyo tosobola kimunenyeza okuggyako ky'oyinza okusaba Mukama Katonda. Ekitangaala kye kyakira omwana n'asobola okutegeera Katonda kikyali n'okusaasira okungi kwasobodde okukola ki okumusaasira. Kuba n'okubeera ng'akyali mulamu nze ndaba nga kyamagero. N'okubeera nga gwe wasobola okugenda ku maviiviigo n'osaba ate n'owulira nga n'amaanyi gakuwedde n'ogamba waakiri kandaba omulambo. Okusaba okwo kwokka kwe wasaba tomanyi ki kye wayogera mu matu ga Katonda. Naye ate ye Katonda akebera emitima gyaffe. Amanyi n'akolanga okwagala kwe ye n'akolanga okwagala kwe kuli ate nga n'essaala yo kye yamutuma kubanga kati ate essaala yo gwe naawe olusi okimanyi nti n'olusi twatula essaala n'oyogera naye nga nebyogamba tobimanyi nebyosabye tobitegedde naye nga Mwoyo Mutukuvu yatuwa okwatula kwegamba ne bye twogedde nga tetubimanyi agambye tino tetumanyi na kusaba nga bwe kitugwadde kiri mu Baruumi essula enebeera ya 10 ya 8 okuva ku lunyiriri lwa 10 naye tetumanyi na kusaba nga bwe kitugwadde. Agambye nti omwoyo atubeera obunafu bwaffe kubanga ffe tetumanyi na kusaba nga bwe kitugwanidde naye atukiikirira mu kusinda okw'ebigambo ebitoogerekeka kubanga oyo akebera ebirowoozo bya Katonda amanyi obwetaavu bwaffe okusinga naffe bwe tuyinza okuba nga tukola ki nga tulowooza okwagala. Kale kyengezaako okugamba nti nno okukola kwa Katonda okusukkuluma okutegeera kwaffe abaana b'abantu ffe tetuyinza na kutegeera kiki kye tukola. Kati simanyi ate kirungi nti naawe tomanyi but don't lose hope. Okubeera nga Katonda yakuuma omwana oyo
n'abanga teyafa ku lunaku olwo ekituufu kiri nti sitaani yamutta ne sebo abantu batta abaana b'abannaabwe during that time era ndowooza nti nze omu kubanga kiyinzika okubanga eriyo abalala balina obujulirwa bwe bumu naye nze omu kubaba abaawonya Katonda n'amuwonya n'amukomerezaawo n'amuteeka kubanga amanyi nti n'aba abalala baalaajaanira Katonda naye nze Katonda yansaasira owona dda owange n'akoma agulumizibwe Yesu Kristo. Omulabi waffe omulungi ku lutimbe lwa 3ABN TV, buno bwe buwoomi obw'enjiri, buno bwe buwoomi obw'obujulirwa nga bwe twatandika ne mbagamba nti nno abasajja abaawandiika enjiri ennya Luka, Matayo, Marko, Luka awamu ne Yokaana bayogera ebyo bye baalabako n'amaaso gaabwe, experience gye baayitamu nga Mukama waffe Yesu Kristo atambula nabo ava ku kyalo adda ku kyalo, ebintu ebyali so simple yet so serious kubanga Mukama waffe Yesu Kristo talina kye yabalaatirabo, buli kye yayogera nga kyalina eternal implications. Wow. Ne banyumya emboozi yaabwe. Naffe olunaku olwaleero tukyanyumya emboozi yaffe nga tuwa obujulirwa olw'ebyo Mukama Katonda byakoze mu bulamu bwaffe ebirabikako ebikwatikako. Omulabi waffe atulaba, okuwa obujulirwa si kibi, okuwa obujulirwa kitegeeza kubuulira Katonda byakola. Akulumizibwe Yesu Kristo katuwummulemu katono nnyo. Bwe tukomawo aho wennyini tulyoke tulabe biki ebyaddirira kubanga abaana obalina otugambye buli omu alina ebyamagero. Tovaawo katudde. Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Njagala kukakasa nti tolwana nange, olwana ne Katonda wange. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Era oyo naawe abalala okubeera ababuulizi n'abalala abalunda n'abayigiriza olw'okutuukiriza abatukuvu, olw'omulimu ogw'okuweereza, olw'okuzimba omubiri gwa Kristo. Mu buufu obwo ekkanisa y'ensi yonna eya Seventh Adventist Church yateekawo okuyiga Bible okw'abakulu, the quarterly adult Sabbath school lesson, n'ekigendererwa eky'okukula n'okutuukirira mu kukkiriza. Okuzibwa kw'obulamu mu linnya lya Yesu tekitegeeza nti olwo buli kye twogeddeko kigenda kukolebwa mu budde bwaffe, mu ngeri yaffe ne mu ndowooza yaffe. N'olwekyo lesson week eno ekuyigiriza enjiri ey'emirembe n'emirembe ey'obulokozi. Etteeka lya Katonda eritajjulukuka, ngamba amateeka 10. Okuviira ddala munda oli muntu mulungi n'ebikolwa ku muluka bikole ki? Biba automatic. Biba automatic kubanga obikola mu kwagala, obikola mu kusanyuka, obikola mu mirembe. Yogera ku biseera eby'enkomerero okutuukirira mu mpisa ez'okutya Katonda. Naye ate nga n'omwoyo ansika nkole bwe nti. Yes. Kati nensiŋŋaana nga ndi awo wakati naye ng'ate amaanyi ag'omubiri mangi nnyo gampala awala okukola ekyo kubanga ekyo kyenjagala. Nga bwe twetegekera okujja kwa Yesu Kristo okusembedde. N'olwekyo we tuli
weewali omugguukiriro ogwa boundary egenda okusunsula asala n'atakola ki n'olwekyo wekuba nga obadde weebase gyekiseera ozuukuke. Mu lesson week eno nkuleetera abasumba baffe ab'enjawulo, abakadde b'amakanisa, ababuulizi b'enjiri, gattako abavubuka envuumuulo. Lesson week eno Sabiri paka saa 3 ez'akawungeezi nga twaniza Sabiti ku 3ABN Uganda, Avento Productions ku YouTube, nange Yonasaani Matovu Munnagomba. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulamu. Oli wakati mu program Julira Mukama, nze Dembe Herbert wano ku Avento Productions ne ku 3ABN TV okwanjulira programu eno. Tuli n'omukadde Kalule Deewo ow'ekkanisa eya SDA Church Kungu era nga akuliddemu mu department oba ekitongole ekya stewardship ne family life, ate era nga musajja omusawo ajjanjaba nga akozesa obutonde ebintu ebyangu ate nga bikola okusukkuluma okutegeera kwaffe abaana b'abantu okusinga n'eddagala lye tuyita chemicals eryaleero Ellen White lyayita poisons. Anyway, awo wonna tujja kutuukawo kubanga nkimanyi gy'otutwala eyo, naye kati twagala tutandikire waliwo wakoma omwana wo mu bangi abaakwatibwa mu biseera ebyo bukyokkiriza nti nno bangi n'okuttibwa bayinza okuba nga battibwa, obujulirwa tetumwanyi, naye owuwo yasobola okulama. Olinayo obujulirwa obulala? Kaakati wakati mu kutambula kwaffe Mukama atuwadde ebirabe by'abaana. Weewaawo. Naye waliwo ennyumba gye napangisaako ne mmalirako ddala emyaka 5. Era ennyumba emu kituufu kwe nazaalira abaana 3 balamba. Naye ku nnyumba eno lumu nze omu ku bantu abatandika ekkanisa eyitibwa Banda SDA Church mu Kyambogo, ng'egwa mu Kyambogo. Olwaleero baamala okugiwa church board. Amiina. Mu kutandika ekkanisa eno nalina omwana namba 4 yali awezezza wiiki 3. Otyo ffe omwana bwe yazaalibwanga wakati mu wiiki, kati nga bwe nkugambye nti namba 2 twamuzaala ku Thursday, ku Sabbiiti mukyala wange yasaba teyabeerako waka kubanga nazadde omwana yazadde mbu ate akaana kaffe twagendanga nako Abida Sabbiiti. Otyo ffe kasita omwana omuzaala oba omuzadde ku Sunday ku Sabbiiti tugenda. Ozinga omuzadde kiro kya Friday ate tetwamuzaalako wekiro kya Friday. Sebo. Naye kakati omwana ono yali wa wiiki 3 ne tutandika ekkanisa eno ey'ebbanda. Ekkanisa eno nze nabeeranga omusomesa wa lesson, omusomesa wa Bible, ate omubuulizi era omusumba waayo. Naye ng'omukyala ye church member n'abaana be ye choir master. Otyo twavanga kireka ne tugenda ebbanda. Twali tufunyeyo abakristaayo 2 ababeegasse, omu baali bamuyita Nakyejo n'omulala yawummula abakyala. Kati nga tutuula mwoyo yali atuwadde essomero kanisa y'abantu 3-4 buli lwa Sabbiiti. Naye omulimu bwe gutambula ne tujja nga twegattibwako abalala, kanisa n'etuyambako ne tutuuka mu biro ne tugamba katukole effort. Yakulemberwamu omusumba yali wa Adra, baali bamuyita Masembe. Kaakati mu effort eyo mwe ŋŋambira omukyalo ono ye nali maze emyaka 5 ti mukazi wattu nja kukomawo nkusasula essente zo. Omwezi gwali gwa 10, effort yagwa 11, naye nga mugamba nja musasula mu gwa 12 gy'emyezi 3 kubanga olwo nali neteekateeka kubeera mu effort
ate nga nze ngenda okubeera camp master kubanze mukadde w'ekkanisa eri yaninda nenvaawo effort etandise n'alumba omukyala awaka n'agamba dde simanyi nti aba Seventh Day temutegeera bala agenze mu kubuulira njiri nga tasasudde na sente za muveemu mu nnyumba mu omukyala bwantuukako timunnange nno batugobye mu nnyumba ne ŋŋamba ate kaakati lubazi konza omukyala omukulu ono omukadde gwe njogedde naye n'abitegeera myaka 5 tammanjangako ng'agamba tebagenda kubeera mu nnyumba yange kyenva ŋŋamba mukyala wange genda eka ewammwe gye bakuzaala kasita kumpi ogira obeera eyo effort bweneggwa nja kujja mpangisa ennyumba tugende njagala okutegeeza nti kyebatanjogerera nga tekiriiyo kyebatakuvuma nga tekiyisika kyebatanvuma nga tekiriiyo ate nga batuufu nze natwala omwana waabwe omwadde atya n'abaana bana naye nenywera abakulisitaayo ne balyoka bagamba nti ono omukulisitaayo kikaaki bayibuli egamba nti nno omuntu atasobola kulabirira ba mu nnyumba ye nga mubi nnyo n'okusangasanga kati ayinza atya okubeera wano mu effort tumugobaagende musumba Sembosi n'agamba nedda omusajja mumuveeko esebo bw'abanga awulira nti ekyo kyakoze kyekituufu mumuleke mu effort omwo effort yali ya wiiki 3 eba yakatambulako ennaku obanga 5 ne wabaawo omulenzi yali mulenzi by then lwaleero mukadde wa kanisa mu Kireka town najja ŋŋamba sebo mu nnyumba ya kitange eke waffe waliwo ennyumba erimu ekiswa naye omwami we bamuyita Douglas Mukasa najja ŋŋamba nti eke ewaffe eriyo ennyumba erimu ekiswa nkusaba ebintu tubitwale mu nnyumba tubitereke lwaki omukyalo oli yabijjamu ssebo n'abiteeka mu luggya lwe waaliwo omumwanyi n'abibikkako omukeeko gwali ku kitanda byonna n'abituuma bwe mulijja muli bijjaawo mu luggya n'asibawo ennyumba ye kyala ye n'agenda ewaabwe kati ono ajja n'aŋŋamba jangu tubitwale ewaffe ne mugamba nze sirina ssente twalina omukadde kato Kimbugwe ng'alina emmotoka ye yagiyitanga zindaaganya n'agaaka ngende mbiteeke mu mmotoka agenza abivuze abitutte mu nnyumba erimu ekiswa wiiki awo ey'okubiri nga neetera okuggwako Kato yennyini n'agamba temujja kubeeranga mu kubonaabona jangu nkuwadde ennyumba mwoba osula amiina nampa ennyumba naye ennyumba yali nnyumba ya mbuzi embuzi ng'ennyumba yenkanankana fuuti 8 ku 9 esewo nga bw'oyingiza mu bwoti ekitanda nga wano wampi wali we wawampi esewo Mukama nampa omukisa okugaba ebintu bye nnali nkuŋŋaanyizza ebingi n'osigaza byeweetaaga byokka nengaba manya abavubuka balina effujjo olina sideboard olina buno obumeeza bwakibi nalina ebintu bingi nembigaba nenfisaawo ekitanda nenfisaawo bane busitulu bwali bubiri bwensobola okuteeka mu nnyumba yange gye bampadde neneebaza Mukama neŋŋamba erinnya lya Mukama waffe bino byonna mbadde nkuŋŋanyiza byabwere otyo kakati bwemba nga ndi eyo effort nga tennaggwa newamatuka omukadde w'ekkanisa bamuyita Sejjemba naŋŋamba owange nti nze nkuwadde ploti otyo nina ploti yange sigizimbangamu naye nkuwadde tugenda gyasaamu wakati nkuweeko ekitundu nange nfiseeko ekitundu osobole okuzimba ennyumba yo ozimbaawo agulumizibwe Yesu Kristo oli mu kubuulira njiri ebyo byonna biggwawo ng'oli wali biggwawo ndi awo otyo konze erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe bwe tunaamala nga tugenda tulambula era effort olwaggwa ne tugenda ne tulambula abagole abaava mu effort bo bennyini be bajja okuzimba ennyumba yange abaabatizibwa mu effort abaabatizibwa ne bagamba tugenda kuzimbira ne bazimba mubuulizi waffe ennyumba agulumizibwe Yesu Kristo kati ennyumba eyo ngiyingiramu
nengisulamu okumala ewiiki 3 nga temuli luggi nga twaddira omukeeka netugukubaawo naye nga tugenda ku kanisa netusaba netukomawo ffe tewali yadde kapa yayingira mu nyumba yaffe. Yesu Kristo yaliwo bwe bukubi bwaffe era Mukama n'atuwa omukisa bwe tumaliriza okuzimba ennyumba eyaffe ate munnaffe yali akyali mu bupangisa Katonda n'atuwa omukisa ne tufuna essente naye ne tumuzimbira ekisenge ekirala nga kiriraanaganye n'ekyaffe. Oyo eyabawa poloti yatuwa ne mugamba naawe katuzimbe era bwe twazimba ennyumba eyiye ne tuteesa kati wakati w'ennyumba ezo we tuba tusaliramu ki poloti. Era Mukama n'ampa omukisa n'enzimba ennyumba eyange neewera ekisenge eddiiro n'ekisenge ne shedi n'ekinaabiro n'enzimbirako n'ekinaabiro ekyebweru ne toilet. Esewo era naye ne muzimbira eyiye neewera. Amiina. Buli muntu n'abeera mu nnyumba ye. Amiina. Naye ng'ennaku ziyiseewo Setaani n'atulumbagana. Tatuula. Kubanga owooluganda teyalina mukyala naye twakolera wamu ye n'afuna omukyala. Yafuna omukyala we mbaga ne zibaawo n'ebyo byonna nga bimaze okubaawo obutakkaanya ne bujja ng'omukyala agamba nti bano baveewo wano bakole bati baveewo. Oli omukyala gwe yafuna gwe yaleeta ate nga mwe mumukubiriza okumufuna otyo fumita emboozi. Kaakati nno ebyabaawo ne bibeerawo bingi lwe tuzaala akaana ka namba 5 kano akamyaka 22 akasembayo ak'emyaka 22 bakayita ani oyo Joshua Kibirige otyo era afaafagana na medicine and surgery bambi yasalawo yagenda asomera eddala agenda abusome otyo. kakati akaana kano lumu kigambibwa kubanga nze saaliwo kigambibwa kubanga mukyala wange teyakola ki teyaliiwo mwannyina bwako akatwale wa maama oli ne kavaayo nga kakaaba ebbanga lyonna akaana ne katuteeka ku ttembere ya myaka. Omwana yakololanga n'abatuuze ne bayimirira ne tuweebwa eddagala erya buli kika ne tubeera emulago ne tubeera mu malwaliro ne bajjanjaba omwana buli kimu ne kigaana okuva bwe yagenda ew'omukyala oli. Yes. Omukyala mmwe bennyini bwe mwagamba muganda wa mwawase mukwano gwaffe asobole okuva mu buwuulu ntegedde. kakati twatuuka nno nga twavaayo ekireko. In fact mu kuvaayo tebyali birungi kubanga lwali lukiiko lwa kkanisa olwatuyita naye mwe ababulizi b'enjiri tuwuliddemu okubojjana. Lwaki mubojjana? ne bagamba muveewo oba temukanyiza. Ne tusalawo okuvaawo nze kwe kutambula nzija eno wooli kati wendi kati. Ekindeese emboozi ku mulenzi ono si byebiri byonna byensoose okwogerako weewaawo naye ekindeese emboozi eno wakati mu kubonaabona kuno kwonna tuba tuteeseteese eddagala lya kansa. Waliwo omulwadde wa kansa. Eddagala lino lye tuteeseteese terinywebwa. yakweyoteza lyaki alina kulinyiga kungulu ku lususu ku kizimba kye ng'alina kansa. Alina kansa. Tulina ku alinyiga kungulu. Kakati olunaku olwa Sabbiiti lutuuka nga tufumaze okufumba eddagala tulitaddewo. Maama w'omwana mukyala wange akamula
obutunda abuleka mu peiro kubanga enkuba etonnye tetugenda kutwala mulwadde wa kifuba ku kanisa febyo tebitulya tulina okugenda tugenda mulekera kano kannyina tugenda ku kanisa ekyanja ebyo tebisazaamu kusinza kwammwe tebisazaamu kusinza ntegedde olwokubanga enkuba ezze nti fena tubeerawo olwakaana olwokubasinda tukalekera ono mwanyina waako tusazeemu okusinza katonda waffe obanga asinza omwana bakoze obutunda ntegedde bwe banaawo muki omulwadde twagenda okudda awaka ng'ono omukyala mwanyinawo omuto yaddidde eddagala liri erya kansa oba edda lyawa munne okunywa mu kifo ky'obutunda obutunda twamusanga bujjudde naye ng'eddagala liweddemu eririna okubanga likoma ku lususu kungulu nga lyagenze eddagala liweddemu naye obedda alimu wangono bwasesema obedda alimu wangono bwasesema naye ng'amuwa n'afuba okumuwa paka lwe yamalamu eddagala olunaku olwo ekifuba lwe kyawona agulumizibwe Yesu Kristo kakati mwe naye wetukomawo buli muntu yakwata ku mutwe nti enteekateeka netugaa nti ono agenze nga mulaba tewali ngeri yonna gyawona ddoozi tewali kumbe ate mukama ddoozi gye yakozesezza okuwonya omuntu omwana omuto ntegedde kale webiti bwe byatulema era ebintu ebyakatonda bizibu byakutegeera tebinnyonnyoleka naye gwe bw'osaba bisukkuluma okutegeera kwaffe nga bayibuli bweyogera bwebulira katonda ensonga amiina ebirala mulekera akole ati akole nga bw'asobola nawona okutuuka leero agulumizibwe Yesu Kristo ekyo nno twebaza mukama amiina kakati tubadde bajjanjabi b'abantu okumala ekiseera bwe nali nkula awo mutandika okujjanjaba okwo nga naye temubimanyi bwe nali okwegamba nga temukyetegekedde naye mulaba kikola tugambe nti wootandikira olwo nali natandika dda ng'otandika otya nze okuva ekireko okujja eno bedde nga ndi mujjanjabi era ng'ojjawa inspiration ey'okugamba nti kantandika okujjanjaba nga nzijanjaba n'obutonde kankujjukizeyo n'akantu abasawo abazungu bano abafa aba Seventh Day ke batassaako birowoozo otyo edda mu kanisa z'aba Seventh Day twalinanga kye bayitanga health and temperance olunaku olwo lwabeeranga lumu health and temperance olwo mu mwezi manyanga mu kwota oluusi mu hafu ya kwota ne balyoka baleeta omusawo n'abaako byakola atya byabuulira awo enjiri ekigambo ne kiryoka kijja naye bahabalisiti be baleeta olukuunya ne batandika okubuulira okusomesa ebyobulamu mu kanisa yaffe otyo kweyo health and temperance day bahabalisiti nga be bajja tugibalekedde otyo ffe buli lwe tufunawo omwaganya tusomesa naye abooluganda bagamba bye tusomesa tebituuka anti oba tebitegerekeka mulimu obulimba bungi twekizajuleetinga otyo nabaawo we bafunidde amaanyi ne balyoka bajja ku pano era njagala nnyo okusoomooza abasawo be tulina mu kkanisa kubanga okusoma kwabwe tubeera tusiiba ekkanisa esaba n'esiiba buli kiseera bannange tusabire ekyo tusabire abaana baffe okukola obulungi ebibuuzo bannange sukulu fiizi naye ate abaana bwe bavaayo ne balowooza nti bye basomye byabwe naye nga kituufu abaana bye basomye balina kubipaasinga bijje bituuke ku buli ssekinnomu wano mu kkanisa naddala abo abasomye ebyobulamu buli lwa sabbiiti bateekeddwa okusomesa nze kkanisa zonna zembaddemu kuva Kireka Town mbadde Banda Kasokoso SDA Church mbadde Ekyanja nkulabe nekanyanya wano linayo mbadde Najjeera ekkanisa nziweereza natandika okubeera omukadde w'ekkanisa mu mwaka gwa 96
omwaka gwempumuddemu okubeera omukadde w'ekkanisa gubadde gwa 221 so si 221 essebo mukama lwe yansaasira ne banteeka okubeera omukulembeze w'abadinkoni ate katonda n'atuwa omwaka ogwo gwe mwaka ogwalimu korona kakati era ffe mu korona ffe twalina ekkanisa zaffe nga nteeketeeke amina era muzeeyi Museveni olunaku lwe yagamba nti ekkanisa ziggulwewo mwali ku full swing nti ekkanisa ziggulwewo simanyi n'abantu 7 ffe najjera tetwaggulawo kanisa ffe twalina ekkanisa esinze obulungi ng'ate tugenda ogigwagwawaza nti esinze paka sawa 7 eteeka kyetwakigambe muzeeyi akako twagamba mubeereeyo ffe katukole kakaffe ffe twasigala kubanga ewaffe mu buli nnyumba yalinga kkanisa ffe abakadde b'ekkanisa n'abadinkoni twalina schedule yaffe nga tugenda ku buli maka bwe tukusanga ku ssaawa 2 nga tonaba kuzuukusa nga ffe tutandika Sabbath school porogulamu nga tuleka tugikoze ng'erina okuflowinga paka kawungeezi amina ate we tunaakomerawo okukebera ku kkanisa yo tomanyi ne tukola bwe tutyo okutuuka korona lwe yaggwako ng'okusaba okusinza ekkanisa zaffe zisinza mu buli maka amina kubanga tulina okumusinza era lwe yakyekolera n'agamba nti kaakati mbakkiriza abantu 2 ffe lwe twaggulawo essebo kubanga mwali tembaweza nabbaweza ekkanisa esukka ebibiri twalina omusumba omulungi ng'omusumba agamba nti ekkanisa kyeteeseza kigende ludawa kigende mu maaso essebo otyo kaakati awo tuli mu kufundikira kubanga akadde kalabika kewerekedde essebo kakati mbadde nkulaga wali otandika okuyingira obujjanjabi okuva eri obw'obutonde nze nzijja nsomesa ebyobulamu era nga ngaba eddagala naye nga lyabwereere inspiration ng'ogijja wabyo obiyigira kwani mu kutandika eri ŋŋambye nti twalina ente eziwera 7 ewataata ezisukka 7 kitange yali musajja muzibu nze nali nannyini nte ng'ente bw'ebanga efulumya obusa nsobola okumanya eva kulya malagala mato ge gagireetedde okudduka obusa obwo okufaanana bwe butyo erina ebiwuka yensonga lwaki efuluma bwetyo kwegamba gye wakoma okubeera n'ente gye wakoma okubikkulwa obwongo okumanya obulwadde bwazo obuteroziruma jjukira nti by then abasawo faamu eyo eryeri nazigo mu kayunga kati nga bw'oba oyagala okufuna omusawo w'ente ogenda kayunga kati ffeffe nnyini twefuukiranga abasawo b'ensolo zaffe omusawo w'ensolo bwe yajjanga najjanjaba n'atunula ku busa n'agamba oteekwa okuba kati ekyo ne kikukwa ne kinywera n'ogamba ke kino siriddamu kuyita ggwe toliddamu kundyako ssente zaabwe era nga tumanya muddo kikaaki gwe tusobola okukozesa ku kintu kikaaki era bwe mbeera mu kanisa wano nga nzijanjaba lumu bwe mbeera mu literature evangelism naweerezaako mu literature evangelism era nina credentials za myaka 5 amina na maintaininga credentials za myaka emeka 5 nga mutunda bitabo ebibuulira enjiri ndi mu bitabo ebyokubuulira enjiri essebo ate namo nenfunamu kinene nnyo amina kubanga ebitabo ebyo byajjula obugagga bw'amagezi obusimula obugagga bw'obutonde bwa Katonda amina nga bwe buteekeddwa agulumizibwe Yesu Kristo era wano we nalabira Bayibuli kyegamba nti laba mbawadde omuddo n'emiti okubeera emmere twagibwa mu ttaka singa okutte eminnyo egitulimu gy'eminnyo egiri mu ttaka egiri mu muddo kwejjanjabwa kwaffe kakati gwe buli lw'ofuka wali wansi omusulo kiba kitegeeza nti ofuse omunnyo gugenze ebimeze ne bigumira naye gwe osigadde tolina naye ddyo ettaka lirina kubanga liri kamoome gwe mwe wava watoolebwa kuli
ate gwe omuddo gunuuna kuli ku kamoome kati omuddo gwe gulina nutrients engeri yokka minis gy'osobola eziyitibwamu gwe ofune omunnyo guno kukozesa buli obutondo obumera ku ttaka liri busobola okusunsula weewaawo ntegedde ebyo byonna obijja mu kusoma bitabo mbijja mu kusoma bitabo ntegedde mwendabira nti kituufu ekintu kyonna ekifaanana ogani y'omuntu kyekijjanjaba ogani y'omuntu abiira era omusawo omu ku basawo sijja kumwogera linnya yali akola ku WHO twasisinkana naye ku Ministry of Health baali bagezaako okunyamba kokuba nsuubira nze omu ku bantu abakyazzaamu omusaayi mu nsi janjaba eno eya natural remedies kubanga omuntu ng'omusaayi gumuweddemu kyetaagisa ne baleeta cells ne bazimuteekako ecupa neraaninga wakati w'essaawa 3:6 so nga ate naffe we twakolera eddagala lyaffe twalina endowooza nti omuntu bwe bamuwa eddagala eryo asobola okuzibwamu omusaayi ku ssaawa ezo 6 naye twakkaanya ne National Drug Authority nti eyo ebeera misleading tongue tetuddayo kugamba nti mu ssaawa 6 omuntu oyo abeera aziddwamu aziddwamu omusaayi kaakati abaami bano baali bannyamba naye ne baŋŋamba nti gwe mwami Kalule atali dokita ogenda kufa nga tofunye ssente mu ddagala lyo kubanga gwe oluubirira kujjanjaba abantu but you not extortion soko kwatiriremu awo kubanga akadde tegajja tukkiriza omulabi waffe omulungi atulaba ku lutimbe lwa 3ABN by the way kino kankikugambe one of the areas Ellen White ze yanzibula amaaso ayogera ku spirit of extortion era n'agamba nti no it is one of the spirits of the devil zaakozesa naddala mu basawo nti ekintu ekyalibadde kijjanjabwa so easily at a very small cost oli atumbize ssente ate nga tolina kyakkola olina zimwa kubanga gwe kyoyagala kiri kimu obulamu bw'okuddawo bukole ki bweyagale omulabi waffe obulungi ku lutimbe lwa 3ABN TV awo tetugenda kusukkawo olwakadde akalabika nga kewerekedde obujulirwa tubufunye omukadde Kalule abutuwadde ate nga tukyagenda mu maaso kubanga ndaba ng'obujulirwa bukyaliyo twagala okumanya kati mu mulimu guno gwakola kubanga wano alinawo n'eddwaliro erijjanjabira ddala abantu ne bawona ne babeera ng'obulwadde obubajjiddeko nga bubadde busambye n'eddagala ate ne babeera nga bazita autoimmune diseases naddala katugera ku kookolo oba kansa egyo ebirwadde ebyasamba eddagala nga kwegamba conventional medicine tekyasobola kubiwonya Katonda yekka nga yalina okusaasira ate era nga tukozesa kubanga ate ye Katonda enkola eyiye yagiteekawo kwegamba it's a blessing that is open to everybody we just enter into it when we do exactly what God says that we should do kale n'olw'ensonga eyo njagala bwe tuba tukomyewo omulundi ogwo awo wenyini we tujja okubanga tutandikira akatalekeka mu ddakiika emu sebo okumanya nga Katonda ajjudde okusaasira ng'oyinza okutya n'otekemuka naye obuddukiro aba yabuteekawo dda era nga oteekwa kuyimirira buyimirizi n'obuuza ti naye Mukama n'alyoka akulaga nti mwana wakutuula kyetwetaaga abantu bonna mu nsi buli muntu yenna alina okusoomooza situla amaaso g'otunulira agulumizibwe Yesu Kristo webale nnyo omulabi waffe asobodde okuba nga otwota obuliro okutuusa kaakano katuwombeke tusabe tufundikire Katonda kitaffe omulungi tusiimye nnyo nnyini olw'ebigambo amakula byoyogedde gye tuli okuyita mu kamwa k'omuddu wo mu bujulirwa bw'atuwa okusaba kwaffe kaakano nti ebigambo ebyo byeyongera okwezimba mu mitima gyaffe bituwa amaanyi bituzibula amaaso ate bituwa essuubi twongere mu mitima gyaffe okuyaayaana gy'oli okole mu ffe omulimu omulungi era okusinga byonna otuteeketeeka olw'obwakabaka bwo obw'omu ggulu kuno kwe kusaba kwaffe kaakano mu linnya egganzi erya Mukama waffe Yesu Kristo amiina.